tukwaniriza nnyo olunaku olwaleero webale nnyo okubeerako ku NTV naddala programu eno Tuwaye. Bannaffe abatulabira ebweru wa Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala naddala abali mu United Arab Emirates tubadde tubalambulako n'olunaku olwaleero tuli Dubai tukyayogeraganya n'abakulu abali mu kitundu kino bannayuganda. Olwaleero tulina Mustafa Ndugwa ono memba ku lukiiko olukulembera bannayuganda abali mu United Arab Emirates Uganda Association of Ugandans in United Arab Emirates UAE. Olunaku olwaleero gwe tulina tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo sebo Mustafa nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga. Yesebe emirimu gitambula gitya wano? Emirimu gitambula bulungi si mibi. Okay. Tugezaako sebo. Mukole n'amaanyi temugezaako bugeza. Okay, okutwalira mu Dubai eri etya gwe otwala Dubai. How is Dubai? Dubai bigenda bulungi. Bigenda bulungi. Abaana mbalaba bakola. Abaana bakola, abaana bayiya. Kugamba Dubai bannayuganda bali bulungi nnyo. Gwe ng'omukulembeze okusooka obuvunaanyizibwa bu kiki ku lukiiko luno olukulembera bannayuganda? Nganze olukiiko olukulembera bannayuganda nze nkulembera Emirates eya Dubai. Oba ekitundu Dubai nze kyandeese mu lulimi olwangu state ya Dubai. Kozi ziri musanvu? Ziri musanvu sebo. Buli emu eyina? Buli emu eyina. Tulina owa Sharjah, tulina owa Abu Dhabi nga watu abadde ejjo omupiira nga wakati wa Dubai na Abu Dhabi. Fujairah n'awalala? Fujairah, Alaini, Rasul Khaima zonna zirina sebo. Yonna waliyo bannayuganda eyo? Bannayuganda buli wamu okusinga muri Dubai na Abu Dhabi wonalabye abasinga obungi? Bannayuganda bangi nnyo mu UAE yonna. Era bannayuganda wano tuwera emitwalo 5 nga mu 12 mu kuteebereza okwangungu. Naye ng'abo betumanyi abali registered naye nga waliyo n'abalala. Eri abajja kyereeta ne babeerawo nga bw'omanyi ebyokweyiya. Mbitegeera. Lwaki attraction eri nnyo mu UAE? Kyekisikiriza abantu okujja wano olowooza? UAE eggwanga lino likyali virgin. Emikisa gyalyo mingi nnyo. Nti ggwanga economy eri high, opportunities nyingi nnyo. Abantu emikisa mingi nnyo egy'okufuna musimu bano bokka abakolera wano. Naye ne ba investors abave mu mawanga ag'enjawulo. Era tukubiriza nnyo abantu be Uganda bajje benyagire ku mikisa egiri wano tusobole okubanga tukwatagana nga tulina ketuze waffe mu Uganda. Katubeeyo ne kyetubaawoko naffe. Embeera mugisanga muti abannansi si bakalubo, how is it? Bannansi ba wano bantu balungi nnyo era mu Middle East lyerimu ku ggwanga erisinga okubeera liberal. Liberal nti litambula n'omulembe. Gamba buli kimu wekiri. Terisosola mulangi, buli muntu li mu welcoming bulungi nnyo, lyaniriza buli muntu. Era kyemale njagala okwogerako ku ggwanga lino, omanya abantu Dubai oba UAE bakagiraba olw'abakozi bano abatandise okujja. Naye enkolagana ya Uganda ne UAE yatandikira ddala mu G7. Nga nabo bakyalwana okwegatta. Mu G7 awo 7-4-5 ndowooza abayizi abasooka ne bajja okusomera wano masomero ga Amin Dada abaweereza. Era abayizi abo basoma ne bakolera n'amakampani wano ne tugenda nga generation ezasooka zalinga z'abayizi ffenna twajjira muzaki muz'abayizi. Kati muje kinana awo nga giggwako 89 era generation endala ne zijja nga nazo za kusoma ne kutandika ne 93-94 mu side ey'okubeera wano abantu ne batandika okuba mu business era abantu ne batandika okukolera ddala era nebaza nnyo bakadde baffe abasooka wano okuba nti basiga omusingi mulungi era baali bantu baalaga empisa ennungi Uganda gye tulina ewaffe ne balaga n'abalala ekkubo. Kwegamba waliwo bannayuganda bendaba bw'azuula nti egindi eriyo ekifuna takinyega ku balala. Afa nakyo ne bamutuma n'ebintu by'atasobola naye nga tanyega ku balala. Abasooka wano naffe batulaga ekkubo ate n'empisa ennungi gye baalaga wano yasobozesa abasajja bano aba wano okwagala okulaba ku Uganda kyeki era lyeryagulawo ekkubo kubanga wano emabega yonna wadde bakozesa abantu bamirundi ng'esatu Bapakistani, Bahindi n'Abafilipino. Naye olw'empisa gye baalaba mu bannayuganda ffe abaali wano ne bagamba naye lwaki tetugezaako kuba n'abantu ne batukolera
gye mirembe egyo gy'olaba abantu okutandika okujja okukola wano mu makampani ga wano. Company twogera ku manufacturers. Tulina companies mangi, mulimu ba drivers, mulimu aba security, sectors ez'enjawulo. Naye abantu tebalaba Dubai mu sectors yaba security, ba cleaners. Gye mirimu gye mpulira gye balanga munnange emirala. Emirimu wano tulina abantu ba mirundi mingi nnyo. Kozi muziyita white collar jobs. Professionals. Yes. Tulina ba professions bangi nnyo wano, tulina ba engineers, tulina ba doctors, tulina mu sectors zonna, tulina bannamawulire ba journalists bangi ate nga bakulu mu bifo, tulina ba investors nga bannayuganda wano nga balina ama companies nga beera bateekamu ssente wano era bakozesa bannayuganda n'abayindi. Dubai kwega kisingako kiri kye tulaba eka kyebalanga. N'ekyokubiri kye njagala abantu bamanye ku bantu abadde babeerako wano mu UAE, abantu abazze basomera wano abakola emikwano balese businesses nyingi nnyo ewaffe. Tugeze amasomero gazimbiddwa, abantu ababadde wano amasomero mangi gasukka ne mu 10. Sente zivudde wano. Tuzimba amasinzizo ng'emizikiti, tuzimbira abantu, tusimira abantu enzizi ez'amazzi. Abo bonna abantu bemulaba babadde wano. Ekyo mukikolanga association yeno oba muntu sekinnoomu yagamba ninawo akasente kanzirize ku bantu? Ekyo olw'obulungi bwa association tu-encouraging abantu okwana emikwano emirungi wano era emikwano egyo emirungi ne giwalizibwa okubaako kye zitukolera e Kampala ewaffe oba Uganda ewaffe. Be bazimba emizikiti mu Butambala gyendaba omwo mulimu gyendaba ennaku zino. Si Butambala yokka, bw'olaba Masaka Road buli kilomita 2 tulinako omuzikiti. Eginyirira. Njiraba. Tulina enzizi z'amazzi mu Uganda yonna. Baweerera abaana. Era jo omwaka oguwedde abasawo bajja ne babeera wali ebuziga ne bajjanjabira bwereere naye nga bavudde wano. Bawarabu bakuno. Olw'emikwano emirungi gye tukola wano nga association. Okay. Era njagala abantu bamanye nti abantu abali wano mu Dubai oba mu UAE ba mugaso nnyo eri eggwanga lyaffe. Olw'ensonga tukwanya emikwano ne tuleeta ba investors ewaffe bamusiga nsimbi bangi nga bavudde wano nga ffe tubakubya akalimi ne bajja ne batandika okuteeka ku ssente ewaffe. Kubanga ne President General ow'ekibiina kino Sheikh Abdul Basit Nsubuga akola mu Aramex. Naye yasobola okuwaliriza bakama be n'abakuba akalimi n'aleeta Aramex e Uganda nga yagireeseeyo. Bakola mirimu kyabo? Aba Aramex bakola mirimu gya kutambuza kusaabaza mabaluwa biki nga bona companies endala ezitwala ebintu bwe. Era eyo company President General yagenda n'agiggulawo naye nga lwakwana mikwano mirungi. Naffe tuleesa abantu bangi aba oil abaki kwegamba tulwana nnyo okulaba nga tuyina kye twongera ettaffaali ku ggwanga lyaffe. Gavumenti yakitegeera okutaka bano okwo kwonna ekutegeera? Tennakutegeera. Ngamba eyewaffe tennakutegeera bulungi kubanga senga ekutegeera senga etuteekako eriiso ejjogi. Naye oba oli awo n'ekitegeera kubanga ambasada ono omupya gwe tulina Anisha Madivani abadde wa mugaso nnyo eri omukyala. Abadde wa mugaso nnyo. Tulina n'omulala akola ku embassy Dr. Omara naye abadde wa mugaso nnyo eri community eno eya UAE mu kukwasaganya wakati wa community eno ne government. Era tumitinze ba ministers ab'enjawulo, aba labor, aba foreign affairs, aba trade. Kwegamba enkwasaganya eyo tusuubira okuba nga evaamu ebirungi bingi. Tugenda kukomawo mu kitundu ekyokubiri mu Ndugwa. Oyongera otukubira ekifaananyi mirimu ki egiri wano omuntu bw'ajja ayambibwa atya e Kampala ovaayo otya? Juzi nawulira bakuwa n'okukulira abavubuka Ssaabasajja yakuwa obuvunaanyizibwa obwo okukulira abavubuka abali mu Middle East. Kitegeeza nabo olina okubalambula kati obikwasaganya ddi ebyo? Naye katukomewo mu kitundu ekyokubiri. Tuwaye kyagenda mu maaso tukomewo.
Tuwaye kegende maaso program gyenzikiriza nti yatandika okukyusa Uganda era ejja kwongera okukyusa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso bibeere birungi. Twogera ku nkulaakulana, twogera ne bannayuganda abakolera ebweru wa Uganda. Tuli mu Dubai olunaku olwaleero ne Sande ewedde gye twali. Twogera n'abamu ku bakulu abali mu kitundu kino. Tulinamu Stephen Ndugwa agezaako okutukubira ekifaananyi ekinene ekya Dubai okusenga kubanga ye Emirate gyo mwokulira bannayuganda abalimu. So bwenzija wano mirimu ki egiriwo Ndugwa? Mu UAE oba mu Dubai waliwo emirimu mingi nnyo. Okutandikira ddala kujja waggulu waliwo emirimu gya offices, mabanks, kuba tulina abakola mabanks nga bannayuganda, tulina abali mu journalism ng'eyiyo otyo, bannamawulire, tulina abali mu businesses. Bannayuganda basuubula wano ne batwala ebintu e Uganda, abamu babikolera wano ng'ama restaurants tugayina. Restaurant waliwo gye ngenda mu Luwombo. Luwombo weeri ya bannayuganda ate efumba buli kimu nga bw'olidde Luwombo. Embeera teyayawukanye n'ewaka, byonna bye bimu. Byonna bye bimu. Matooke, lumonde nga buli kimu, n'empombo weeziri n'ebinyeebwa. Tulina bannayuganda abali mu bahoteliers, abali mu mahoteli. Tulina abavuga taxi. Tulina bannayuganda nga ba supervisors, ba managers. Waliwo abali mu leisure parks. Waliwo abali mu leisure parks, waliwo ba security. Okay. Tulina bannayuganda abali mu clinic. Kwegamba buli mulimu gwonna wano weeguli. Ate opportunities nyingi, waliwo abali mu factories. Era nga twagala omanyi yeno kyeyina y'emu ku diasporas ezisinga abavubuka abato. Yes. Tewaliwo diaspora eyina baana bato ng'abali mu Dubai mu UAE. Kubanga abaana oluva mu university baddukira wano. Kati tulina range okuva ku 21, 22, 23. Bw'ogitunulira n'ey'Ebungereza zaawukana Abungereza abazeyi bangi. Enjawulo ngiraba. Ne mu America nayo waliwo klasi yaayo. Naye wano abaana bato bangi nnyo. Kati abaana abo abato basaana okukumakuma. Bali ambitious. Baluubirira ebintu bingi. Yes. Era kyova olaba nti oluusi abamu bafuna obuzibu. Ajja wano ayagala asanze munne gwe bakola naye afuna nnyingi, amaze emyaka 5 naye ayagala afune yakajja ng'oliza afuna. Ekivaawo okuyaayaana ebitaliimu. Okuyaayaana ebitaliimu. Ekyokubiri nga bwe wagambye. Oyogedde ku mirimu, siwulidde bw'oyogera ku bamaidi bakolawo. Tuwulira bakyogera. Tulina obuzibu bunene nnyo ngaffe abakulembeze wano nti bamaids babayisa mu makubo agatali matuufu, si makampanies, ne babaleeta wano. Era juzi twali twogerako ne Minister Janet Mukwaye wa Labour, Gender and Labour. Ne tumwa issue eyo naga nti bannaye nange mu nsaasire. Bamaids bano ffe tulina nkolagana oba ndagaano wakati wa UAE kutwalayo bakozi ba waka. Naye abakozi ba waka ffe be mulaba era nebaza nnyo executive ya AUU kubanga abantu ba executive ya AUU bambi berekereza akasente ke balisindikidde bajjajja abo babakyala baabwe. Aye ne tuyamba bannayuganda abali wano. Era soffa twakazaayo bannayuganda kuba badduka mu biyumba. Makeri baddukayo. Atuuse wano akubidde essimu talina wakusula. Bebo batulugunya. Agambye bamutulugunya. Olina omufunirewo okusula. Kubanga kino kiswaza naye sijja kutya kukyogera. Embasi yaffe y'emu ku embasi esinga obwavu wano mu UAE. Ebirala bye nandyongeddeko kambireke. Kubanga obuzibu bwe tufuna otunuulira nga nabo bennyini beeyiiya. Kweyiiya kyekigambo ekituufu. Beeyiiya nti ogenda omuleetera abantu 10 talina nazibaliisa. Obwagazi omutima ogukola yandibagwina. Naye talina wadde nusu. Naye obusobozi tewali. Talina wadde nusu. Kati ngaffe executive twesondamu obusene ne tubafunirewo okusula, ne tumala obafunirewo okusula ne tutambuza empapula okusobola okubazzaayo e Kampala. Kati jjukira baba beereeta bokka, tulina obbagulira tickets. Abamu balwadde, azze mulwadde, olina omutwala mu ddwaliro ku ssente zo, siga nti ssente waliwo azikuwa, sijja kulimba tetulina atuyamba. Tuli bamulekwa wano we tuli, tetulina atuyamba, twekolamu mulimu ngaffe aba-executive ne tuyamba abantu abo. Mwaka zayo nga bameka? Basukka mu 3. Ne records tuziina, n'embasi eziina era ebimanyi bye tukola. Bakimanyi nti tebalina kujja mu UAE, obwa made mu UAE sofa tebuliiwo bw'ova Uganda. Ensonga eyo ne bw'ogibabuulira emirundi 2
nobaga bannaye mwajja wano mu kyamu naye omuntu bw'atuuka wano nga munnayuganda afuuka buvunaanyizibwa bwaffe bagamba nti akuba owuwo akola ki akuba wumba kakati bwe buzibu bwe tulina nti nga ffe abakulembeze b'abannayuganda tojja kubuuza gwe wajja otya wano era bw'ajja olina okumusembeza omufunira ekyokulya omusuze tulina ebizibu ebirala bantu balwala wano ne tusasula biru z'amalwaliro tuzaayo abafu naye tetulina ayamba ffe tweyamba era tukuba omulanga guno eri gavumenti egezeeko okubanga erina kyetuyamba nga yo eyambe ne embasi yaffe amaanyi alina gateeka ku embasi yaffe ebeereko n'akantu mu nsawo naye kino kiswaza naye tujja kyogera entakera nti tukwata abantu ne tubateeka mu embasi ya Kenya tugana omuli agamba temulina yammwe lwaki bannayuganda mutuleetera abantu neosekerezaawo n'obaga nti manye no East Africa naawe yamba no East Africa naye nga kiswaza kubanga embasi ezo ziri kumpi na kumpi naye olaba nga ate abantu baffe tubatereka mu ye Kenya kiswaza eye Uganda tulinawo kizimbe n'abantu abatuddeomu abatalina busobozi bambi tebalina busobozi obakwatibwa ekisa naye nga bakozi naye tebalina busobozi so abaana bano bwe baddayo what happens or before nga tebannaddayo can't you help ne mubayamba ne batransiting okuva mu bwamaidi oba n'akyusa visa simanyi kibeera kati obuzibu omuntu yenna bw'aba yadduse mu bwamaidi kiba kitegeeza nti olina kukolagana n'eyamuleeta oba mukama we akuyamba amusazemu ate bw'amusazaamu alina kudda waka aba tasobola kusigala wano okumusazaamu kitegeeza ki okusazaamu visa ye kuba tasobola fuluma ggwanga nga visa temugisazizaamu kale gyonna emirimu tugikola nga tuyambako embase okuba nti egimu gyetaagamu akasente kiba kitya because I thought walking in and out wemba nina visa it is at will bweba tennaggwako I can still go and come back bw'oba olina visa y'omulimu tosobola kufuluma wano nga mukama wo takkiriza era tosobola kukyusa mulimu nga mukama wo takoze cancellation ya visa mu buli ngeri mukama wo ateekwa okumanya so what happens bano kubanga bwe baddukayo muba mulina okugenda eri gye bwe baddukayo tusooka ne tuwaaba ku poliisi tuleme kuyingira mu buzibu nti twabbye omukozi w'omuntu poliisi netuwa consent nti mugende maaso oba poliisi yennyini netuyamba nekubira nanyini mukozi netujja netutuula mu meeting tugaa omuntu omukozi bwoti ne bwoti agambye kino na kino ffe kyetukusaba eki katumweddize ewaffe so aba kimukakatako okusazaamu kati waliwo n'ekizibu ekirala abaana omanyi nsaba nnyo abantu abaleeta abaana okukola wano babasensitizing babasomese tulina obuzibu nti abaana baffe abasinga okujja wano okukola ndowooza tebalina bakiyita mu luzungu kye bayita self esteem tebekkiririzaamu benyooma kati abaana abo ne rights ze zennyini atya azimanyi naye atya tazimanyi kubanga ndoze waffe tufuna education ya lubaawo tetufuna education ya muntu kumanya kikyali they cannot articulate nti njagala kino kyolina kati waliwo omuntu nga akolera company nga talina kuba na passport ye yalina okweterekera passport naye olw'okuba nti tabimanyi era agira nagamba ate nafiiriddwa maama ate nsaba tebabimpa naye nga ebintu ebimu kati ngaffe association yaffe ne wano bakikola okuterekera abantu passport bakikola abantu abamu olw'obutamanya bwabwe naye ffe nga association tugezezaako okulwana okuyigiriza abaana rights zaabwe kati waliwo abantu abaana bakola ensobi ajja n'afunamu obutategeeragana ne munno oba muyindi oba mupakistan ku mulimu oba eyo gye basula balwanye bwe balwana ensobi gy'akola ate akubira poliisi tiyenze mwesooseeyo ku poliisi ebyewaffe e Uganda ate bitakola wano tamanyi nti ogwo musanga eri kampuni ye mwembi babiri agireetedde fayini kampani ye ate gyakolamu era kampani bw'emala okuresolvinga ensonga oba oli bamusibye oba bakoze eki nga naawe kutaminatinga so wano okulwana obutakkaanya bonna mulina oburesolvinga nga tekinatuka nga temuli mu kulwana kuba wano mu bintu bye bataagala tebaagala violence eno ensi ya mirembe teri mu bubbi teri mu kulwana teyagala fujjo
oyimirira awantu eddakiika 2 poliisi nejja kubuuza wano poliisi ya wano kamera ekulaba buli kamera buli kiseera ziba ziraba era kamera eraba ne baga nti genda olaba omuntu kilomita 2 ali bwati ne bwati oba akolawo kyawo. So abannayuganda balina nakyo kitegeera ekyo tebalina kitegeera n'amateeka okugassaamu ekitiibwa amateeka okugassaamu ekitiibwa ne bano abaana abakozi okuwa bakama baabwe ebitiibwa. Omwana ajja wano bajja kufiiriza bannaabwe emikisa egy'okukola wano ate ne yeefuula looya era abantu bambaga nti anze sijja kurikulutinga balooya. Abo bannayuganda beefuula bagezi bawozaawoza nnyo biki eno sigundye naye nga oluusi ne byawuza tabimanyi. Kwegamba twetaaga nnyo okubanga bamanyisibwa ekkomo lyabwe lye balina okukomako bwe baba nga bali mu makampani ago. Naye nga twebaza nnyo embasa ya Uganda wano mu bwavu bwayo bwerimu efubye. Kizibu nnyo kati abaana bano ekitegeeza mu United Arab Emirates omulimu ogutaliiwo gwabwa maidi tomala biseera kugusaba totawaana okuleetamu bukyamu okujjako mu nsi mu Uganda zirina endagaano okutwalayo abaana abakola emirimu egyo. Katujja mu kitundu ekyokusatu Tuwaye kyagenda mu maaso mu Staffa Ndugwa gwe tuli naye tuli Dubai ye wano wawe tuli wetutudde paaka kyeno eno bagiyita Creek Children's Park ndabawo ebintu by'abaana bingi abantu bonna bajja ne bookya ennyama benjoyinga. Omanyi wano waliwo ministry enamba gye bayita Ministry of Happiness nagiwulira ekola nenga sengejja newaffe nyabula kegamba Minister planning abantu banasanyuka batya basanyuke baleme kubeera na zi stress. Tunaffe nga association tukikozeeko nnyo ekyo kubanga emyaka egiyise bannayuganda badde betta nnyo nakiwulidde suicide ng'era abamu beesuula ku bizimbe abamu beesuula mayanja kegamba naye ng'ekibiina tugezezzaako mu bufunda bw'ensimbi yaffe okugezaako okubayamba ne tubateerawo ebintu we basisinkana ne banyumya. Tugenda bijjako mu kitundu ekiddako ekyokusatu. Tuwaye tukomawo tovaawo. Yeyongereyo Tuwaye program gyenzikiriza nti ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso bibeere birungi. Tulina mu Staffa Ndugwa tuli Dubai. Bangamba ku baana abo abazze betta naddala mu 2017 mwagezaako okugoberera okugguka ku nsonga yennyini lwaki bejja mu budde. Ekisooka ffe ng'abakulembeze tugezezzaako nnyo okukola research lwaki abaana betta. Ekisookera ddala kiviira ddala Uganda okwetta kwabwe wano kitya nti ku bantu ababaleeta abamu babasayiningisa contract nga batadde bakyusizza emiwendo gy'ensimbi gye bagenda okufuna wano. Kisoboka ekyo kisoboka omuntu n'aditamininga sente z'onoofuna eno ng'eri agent just nanti abazimanya entuufu wano naye olw'okuba ayagala abantu eri era kyobola nti kirungi nnyo amakampani gano agaleeta abantu okubaako n'omuntu abeera ku ground n'ababuulira ekiri eno n'ababuulira. Etwaliwo kampani ez'amaanyi ze tumanyi saze kuba bulango bw'amakampani naye nga zo zirina abantu wano ng'era agoberera embeera y'abaana naye oli okujja obuzinatwala sente zo nakasuka nga negiya kasuka tamanyiyo kibi nti kati omuntu aba yatunze ekibanja kya maama we kya kitaawe batunze buli kimu beewoze ekyalo kyonna bamugayo ogenda kufuna obukadde 3 wano atuuse wano bamugayo ogenda kufuna emitwalo 6 kati ajjukiramu amabanja ge yalese eri oba yali azimbye akayumba ke yakatunze aga naye kati kiki enkola wano sijja kuswala nga yetta. Mulimu abamu ababeerawo nga tebasocializinga na bannaabwe tebatabagana yeetwala mu kampani gye bamutwala baliyo bayindi bokka bali kamulali nga nalaba nga ensi emufundiridde. Katugezezzaako nnyo ffe ng'abakulembeze okukolawo social gatherings kwegamba culture gyalimu mpya ne climate yennyini eyawano nkambwe esobola omusana gweyinza okuwokya ne gukutuuka munda ne gukusensera mu bwongo muli kituufu ne weetamwa. Kati era tugezezzaako nnyo ffe ng'abakulembeze
okuba nti tubasembeza kati nga bwe wagambye nti nina obukulembeze abavubuka olina okubalambula bonna. Kabaka yasiima nampa obukulembeze bw'okkulira abavubuka mu Middle East yonna. Nabuuza nti kati obikwasaganya otya? Dubai obeerawo ddi eri abalifujeera estate za wano zonna then ne Jordan n'awalala? Ebintu ebyo tugezaako era ngezaako nga bwe nsobola ne mukama wange ow'ekitiibwa omubaka wa Ssaabasajja wano Ssekabasi Nsubuga okuba nti tukwataganira wamu katulina obuzibu obunene ennyo wano bwa Oman waliyo ebizibu bingi nnyo eby'abaana bano babonabona bano babase kati tugende Oman eyo ne tuba nga tuyambako kubanga Oman mujjukire tulinayo embassy ya wano erina okukwatagana ate amateeka geeri era si mangu nnyo ng'aga wano kati kituwa obuzibu bungi naye tugezaako okunoonya engeri gye tuyambamu abavubuka ba Ssaabasajja n'abavubuka ba Uganda okutwaliza awamu bonna era byonna tubikwasaganya. Obalambula ddi? Nefiiriza akadde lwembasiina engeri Katonda gye yanyama nti nekozesa tebankozesa nange ndi investor sebo wano mu UAE. Oli musiga nsimbi. Naye nga mu ntandikwa wajja bakukozesa? Mu ntandikwa najja nga bankozesa nenkyusa bwentyo nga bw'omanyi ekitundu gy'okoma okukimanyiira n'okulaba opportunities endala n'owekolera opportunities endala nosobola okubaawo naye mbadde ssebo nga sineerabira tuyina convention wayo convention endala mwalinayo last year eya independence njijjukira era ssebo neeno eriwo mu biseera bya independence ekiseera kikyaliyo naye muyita baani ye bakyabagibeerako convention eyo ssebo eyamba abasuubuzi b'e Uganda okukwatagana n'abasuubuzi ba wano eyamba abalimi ba Uganda okufuna obutale wano eyamba abagala okufuna opportunities wano ate neyamba n'aba wano okumanya Uganda n'okufuna bye bagenda okukola e Uganda era bangi okuva convention eyaggwa bazze abagala okukola factory za juice oli naga nti nze nalaba emiyembe gyammwe mirungi nalaba ovakkedo wammwe mulungi naye kati engeri ebyokumutambuza lwaki sijja nenkolera ddala awo factory y'ebyokunywa ebyo nembikolerawo nenzijja nembitunda wano tugamba tulina abantu bangi tugezezzaako nnyo okulaba nga tuyunga business wise wakati wa UAE ne Uganda twagala abewaffe bafune obutale abe Uganda bafune obutale wano twagala alina kyakola kyonna jangu okiraga ensi ekirabe baga nti kuba business abantu maaso bakirabe ate kyenjagala abantu bategeere nti UAE oba Dubai in particular eno World Business Center era yagifuna dda emyaka giyise nti buli muntu yenna alina kyatunda akireeta wano ate olaba aba education universities zonna amatendekero ag'amaanyi gonna ag'ensi yonna tulina knowledge city wano weegali galinawo ettabi nti era totawaana kutwala mwana wo mu America agenda abonebone agenda ayonooneke muleete wano ewali amateeka asome era nina abaana bangi abandaba kati banjulira bensabidde ebifo wano mu universities eza US mu universities eza Bungereza ne bajja ne basoma wano aye ne tubalabirira bulungi era ne baddayo e Kampala kubanga wano education weeri ate n'amateeka agafuga omwana wo n'avaamu. Kyendabye ekirandooze ekyanguyira abantu okuva mu Africa, East Africa ne Uganda particularly ndowooza oluzungu lukozesebwa nnyo kyesira amawanga g'abawalabu amalala ebipande byabwe biba bya luwalabu lwokka atalumanyi tolumanyi naye wano enjawulo eriwo n'oluzungu lubaako kwegandooza byanguwa kituufu. Okay, ne mu university basomesa luzungu era bazungu be basomesa sebo. Okay. Era abaana bangi bannayuganda ab'omukisa bazze ne basoma wano era ne bafuna emirimu okumanya nti ebintu byakyuse mukama wange abantu bangi bannayuganda abagenda mu America abali e Bungereza abafuna passport zeeyo ate badduka emisinde bajja bakolera wano mu UAE wano era bangi nnyo bali wano balina obutabo bwa Bungereza bwa America naye bakolera wano. Future prospects mu myaka 5 UAE ekyayinza okuba nga bweri oba banaatuuka babeegobeko? UAE kyeyina eringa ggwanga lyaffe Uganda eyagala nnyo abantu
abantu bawo baagala nnyo abantu era baagala nnyo okukolagana n'abantu era tusuubira nti omukwano gwe tukoze n'abawarabu ba wano gugenda kuyamba kinene nnyo bannayuganda ne Uganda at large nti kubanga olaba buli muntu yenna awuliza Uganda era nsaba nnyo abali ku byobulambuzi bajje batweyunire tusobole okukwasaganya kubanga abasajja bano abawano balambula Kenya na Tanzania sente ne tuzifiirwa ate nga jjukira nti weewuunya omuntu agenda n'alambula Rwanda olw'okuba Rwanda eyina ennyonyi wano kwegamba egezaako nnyo Rwanda Air neemuyisa wansi neemulambuza Uganda naye nga sente yezitutte Rwanda Air banyumiza nnyo n'abagendayo mbu be bokka balina amazike gano oba gasula eno ewaffe ku makya ne gakeera eri sikitegeera bulungi nanti obwo bwennyini buba bunafu bw'abakola ku byabulambuzi bakozesa weakness yaffe okutumbula ekyewaabwe naye nga ebyo byonna tubisobola obikolako wano nti kati convention tugitaddewo abantu bajje bamanye kinetagisa ki okujja mu convention eyo October convention eyo eriwo kuva 11th paka 13th ogw'ekkumi mwaka guno nti ekijja okwetaagisa okujja mu convention tujja kukolerawo abantu baffe package eyo nga balina ensimbi gye basasula nga ku nsimbi ekwo kugenda kubeerako okusula kulya kutambula n'okubalambuza ekibuga n'okufuna ku ssanyu kubanga omanyi tetwagala kubaleeta mu bizinensi yokka naye twagala mufunemu ne ku ssanyu ojja olabe biki abasajja bano ki ekifudde ensi yaabwe bweti kubanga ekikulu mu nsi byonna gaba mazima abasajja bano baagala nnyo amazima era amazima ge gabatuusizza wano we bali bakolagana nawo amazima era bawola era abantu ba bizinensi abali eyo mujje tugenda kubagatta n'abantu abalina wano amabizinensi abalina amafactory mukolagane musayininga endagaano bajja bawa abalimi mujje naye tulina obuzibu bw'abalimi bwaffe era tusaba abakola ku byobulimi babasomese empakeginga y'ebintu packaging yaabwe eri very poor munnakenya agula ebintu ewaffe najja n'abitwala Kenya n'abipakeginga bulungi ogenda otuuka wano mu Carrefour nga kuliko made in Kenya naye ng'olabira ddala byewaffe Masaka byewaffe Butambala abantu mugaye Butambala tebalima naye byewaffe Butambala tulima waliyo bye tulima ebiri serious ng'ebintu byewaffe Butambala ntangawuzi bazikozesa nnyo wano tuzirima ntangawuzi katale weekali obutale buli wano toyinza bumalawo kati nina ekintu kyensanyukira buli wogenda mu fish market ogenda olaba ekyennyanja made in Uganda tilapia supermarket season nawa tewali ayina mpuuto okujjawo ng'eriko made in Uganda. Interesting. So tulina kwongeramu maanyi na kuyiga mujje muyige engeri gye bapakegingamu ebintu amata gaffe bagagula buli kimu bakigula tulina amata bagagula ebirime babigula tusobola n'okutunda ideas ebirowoozo kuba abantu balowooza nti batunda bintu biri tangible byokka naye nedda osobola okujja wano olina information gy'olina abantu abazimba ekibuga kino si bannansi bawana abasinga obungi bannansi bano bakozesa maanyi g'abagwira busobozi bw'abagwira okuba osobola okudesigninga ekizimbe osobola okudesigninga omugga jangu tukutunde mu bantu ab'obuyinza kubanga ab'obuyinza tuli nabo wano era tukwatagana bulungi n'abakulembeze bawa oli architect oli eyo osobola okuba plani ebizimbe ebirala waliwo ekyarawundi kyendaba kiringa esoosi bwekiti nina omuntu gwe njagala okwogerako design z'amaanyi muvubuka muzimbi muvubuka yali bamuleeta mu kuzimba ng'afuna sente ntono bamusasula kumpi ndowooza $5 naye bwe twatuulamu ne twogera nemuga nti genda oyiye akakodyo tebajja kukategeera tikatya genda obagaye nti nze nyenda kuzimbira layisi nti otya nze njagala buli buloka ddiramu emu buli kyenteekawo ddiramu emu kubanga ddiramu emu oli ajja girabanga akasasi terina mugaso naye bwe yakibagamba ne bali tebakibala baga kale zimbira ddiramu emu buli tafaali leero afuna kumpi $8,000,000 omwezi olunaku ayiwa koosi yali afuna $2,000,000 kati afuna $8,000,000 omwezi kubanga ye kyakola maanyi ge gamusalako aganja keera ku 10 malirize ku 12 naye ng'era nzifunye oba nkoze buloka zange 5 olunaku bwentu paka ngatteko tugamba tuwagala tuwaŋŋana amagezi abantu baffe bakulaakulane
abantu baffe babeerenga nabo bawaggulu tetujja kulowoleza mu bantu baffe nti abantu baffe balina kubeera bakirina balina ki kati tulina emikisa abantu baffe bamitinga abantu bangi tulina ba drivers companies weziri ezireeta ba drivers driver omitinga paka ku bantu abasinga obukulu wano banna business ab'amaanyi okuva mu nsi zonna naye bw'obeera wampisa ng'era ojja kwogera bulungi nabo nga gw'olita ovuga takisiyo mukyo osobola okukifuniramu ekirala tugaziye obwongo tuleme kubufunza ku kintu kimu era ffe twagala nnyo era twesiimye nnyo okulaba nga bannayuganda abazze okukolera wano balina bye bazizze waka bazimbye basasudde fiizi z'abaana bayambye bannaabwe bakadde baabwe beesiimye baguddewo ne bizinesi era twagala nnyo kigenderere ffe tetwagala muntu ajje wano afuuke feria twagala omuntu ajje wano ayitimuke tweyanziza nnyo sebo mukulu Mustafa Ndugwa obudde butusazeeko naye okoze bulungi okukkiriza okwogerako naffe wano wetubakyalidde tukkiriza n'omulundi omulala tulikomawo ne tubasisinkana nate sebo tubayise ku convention wetuli tujja kusobola katonda atuwa obulamu tukkirize tweyanziza nnyo Tuwaye bwetyo bwegenza olunaku olwaleero tusinzidde wano Dubai wangambe bayitawo ku Greek kifo kyakwewummuzaamu leisure park mabiga emigga gyegiri basima mino misima okugijja eri ku ocean okugituusa wano ndowooza bwe buyiiya obwo bwe twogerako buli kiseera kale tweyanziza nnyo abanaffe abali mu UAE mwenna mwebale okulaba n'abali mu nsi endala mwebale okulaba nze Frank Alisini tunaddingana